Ng'ennaku z'omwezi 27 ogw'omwenda omwaka oguwedde ekiwayi kya FDC ekituula e Katonga oluvannyuma lw'okwekutuula ku bukulembeze bw'ekibiina kino kyasalawo okwewandiisa ng'ekibiina ekyetongodde ne balonda n'erinnya The People's Front for Freedom PFF. Kyokka bano baludde nga basuka omuguwa n'akakiiko k'ebyokulonda ku bukwakkulizo bwe kirina okutuukiriza okufuulibwa ekibiina ky'ebyobufuzi mu mateeka. Era akakiiko k'ebyokulonda kaabassaako n'akazito ak'okukyusa erinnya ly'ekibiina olw'ensonga nti lyali lyekuusa ku People Power Front eryali lyatwalibwa edda. Kati wetwogerera nga PFF kibiina kya byabufuzi ekyetengeredde oluvannyuma lw'okukakasibwa akakiiko k'ebyokulonda era nga kifulumiziddwa ne mu kyapa ky'eggwanga kiyite Gazette. Tufunye amawulire gano okuva mu Electoral Commission nti okusaba kwaffe kwe twateekayo okuwandiisa ekibiina kyaffe ekya People's Front for Freedom oba giyite Freedom Party kiteekeddwa mu kyapa gye bayita Uganda Gazette. Gwe mawulire malungi gasuubi era tuganiriza. Elias Lukwago nga mu kiseera kino yakola nga pulezidenti w'ekibiina kino akukkulumidde akakiiko k'ebyokulonda okubakandaaliriza ebbanga eddene. Tanuli very clear nti mu nnaku 30 ng'ofunye application giteeke mu Gazette. Ogambe nti waliwo eyeemulugunya aleete okwemulugunya kwe obutasukka nnaku 14. Batukandaaliriza najjo era myezi 6. Kubanga ebintu byonna bye baali beetaaga twabimalayo mu Novemba wa mwezi oguwedde. Lukwago ategeezezza nga bwe babadde balina okusoomoozebwa okukwatagana n'ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya olw'obutaba bawandiise. Bbanga lyonna tubaddewo nga bannaffe bakaluubirirwa nga bagamba kaakati ffe tuli kibiina kiwandiise mmwe temunnaba kwewandiisa katugenda kutambula tutya. Kino era kigenda kutwanguyirizaako omulimu gwaffe ogw'okukwatagana n'ebibiina ebirala ogenda mu maaso n'olutabaalo olw'okununula eggwanga lyonna. Singa ennaku 14 eziteereddwawo tewabeerayo muntu yenna avaayo kwemulugunya ku kibiina kino kijja kuba tekikyalina kamulumulu konna.